Nyogwa Digi, empaka za Digi eza FIM Motocross of African Nations Championship zigasse FMU ne FMU. Bano babadde bamaze emyaka egisoba mu 2 nga tebalima kambogo oluvannyuma lw'abavuzi wamu n'abazadde abalina abaana mu muzannyo guno gwa pikipiki z'empaka okweyawula ku kibiina ekya Federation of Motorsport ekitwala omuzannyo guno mu ggwanga Uganda ne beekolamu omulimu ne batandika Ekiwayi ekirala. Some of these kids have grown up together from the time they were kids. It's very sad that because of our egos, we start splitting our kids away from each other. It's like a mother and father going with some kids, the father goes with some kids, and at the end of the day, these kids miss each other. This was beyond us. There are no winners in this. There are no losers in this. It is the sport that has won. The kids have won. We agreed to work together and to leave the past for the past and to look for the futures. And I think it's a very, very good things to do. Abamu ku bazadde abalina abaana bavuga pikipiki z'empaka boogedde ku nteekateeka eno. Ffe ng'abazadde n'abaana baffe guno omukago gutuwadde more step ahead okulaba nti abaana baddamu okwegatta, baddamu okuvugira wamu okulwanirira ensi yaabwe. I want to assure you, on the African continent, as we talk now, we are in second position. Even when you look at the number of riders, it's only South Africa which can put more than 100 riders in one event. So it's going to help us cement our position as the destination of motocross, motorcycling in Africa. Ebimu kubituukiddwako kwe kubanga abavuzi ababadde mu Mao bakkirizibwa okwetaba mu mpaka za Africa ezigenda okubaawo wakati w'ennaku z'omwezi 19 okutuusa nga 21 omwezi guno. Abel Chitaka, Salt TV, Omunyo.